Because the day you became content Mumberayo, you stopped evaluating and getting better at anything. So webuze, how badly do you need to succeed? Kitegeeza omuntu wawansi mind the time. Buli obudde gye weeyongera amaanyi gatukendeera tukaddiwa. Awo weewali amaanyi. Yenze omuntu wawansi Andrew Chamagero. Join me Monday to Friday 5 a.m. to 6 a.m. only on Radio 4 103.3 FM and soon Susie as we realign our dreams. Tweyambye tutya. Omuntu wawansi, likes evolve. Endakika ziweze biri ezakaita ku ssaawa ekkumi n'emu ez'enkya ya leero oli Radio 4 ensunsuzi era nga program omuntu wawansi live ebeetumbudde ebeetuuse bulungi nnyo ekyamazima enkuba wabweru efudde emba. That's the right word to use this early morning. Nyenga mbasiimako yonna gye musinzira okuwuliriza Radio 4 yonna gy'osinzira okubanga owuliriza enkya ya leero njagala okwebazaako gwe azuukuse n'ogamba nti kookole gwe omuntu eyekkiririzaamu n'ogamba nti oba enkuba etonnya oba tetonnya ngenda kubaako kyenkola. Njagala okusiima ennyo nnyini ddala. Bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe naye ng'ekisooka kya byonna njagala okutegeeza nti enkuba eno etonnya ku makya saagala ogyeraliikirira ennyo. Njagala actually ogikozese on the flip side of it. Njagala ogikozese we challenging ogambe nti okay bwebanga tuyingidde season nga yankuba ngenda kikola ntya. Otegedde ekintu ekyo ngenda kikola ntya. Ate nga tuli live ku Facebook osobola ogenda ku Radio 4 Uganda n'osanga page eyo. Tuli live ku page eyo kitatagula nakulabedde webali kusharinga. Kamahingo Brenda good morning webali kubanga kwoli. Christina Shans good morning webale kubanga naye watuuse dda. Francis Sali watuuse dda. Buli alaba program eno ku Facebook awo oli nja kusaba ogenda ogisharing, tell your friends and family balabe byolina balabe nawe byolaba tutambulire mu nsi ey'okubeera nga tusharinga ebyo byetutegeera. Njagala okwebaza abantu bangi nnyo abazze. I've been getting testimonials. Listen, nze ng'omuntu wa wansi tekirina we kingasiza n'omulundi n'ogumu nti bwembanga nze naawe tulina bye twogera wano kwegamba ne bitagenda mu nkola oba n'otabikola kiba tekituyamba. Nange kennyini mba siyambiddwa nawe oba toyambiddwa. So olunaku olwaliro njagala okwebaza abo bonna abazze nga bakola ebyo bye tubadde twogerako on a daily basis. Leero njagala okwebaza omwami gwe bayita Maxwell Boucher wano ku Facebook yayita Maxwell Boucher naye ng'ate erinnya lyo gwe Sekiziyivu ng'osangibwa sayidi z'ekisaasi. Njagala okwebaza ennyo nnyini ddala. Webale kubanga okyusizza byonna by'obadde okola for purposes of making sure that oliving obulamu obutereevu ng'omuntu wa wansi. Nabagamba kino ffe tugenda okyebeereramu, ffe tugenda okirwanyisa. It's entirely on us. That is one thing you should know. Ate si ekyo kyokka nenkugamba nti buno buvunaanyizibwa bwange naawe okulaba nti twetereeza butya bwe twejja mu bwavu. Not only that, how exactly are we going to turn around our storyline ng'abantu ba wansi. Medada Nahera Gambia Andrew, good morning, watching live from Abu Dhabi. Thanks for educating the world. Your program has helped me to do some good saving. Agogemanyi komuntu wa wansi mpanga sengendo nawe nkulengedde Julio Octa. Nja kubasaba mu sharing emboozi eno. Share these to the different platforms wemuli oba mu groups ez'enjawulo zemuliko ku Facebook awo. Osobola n'okukubira omuntu n'omugambo waayo omusajja atandise tugenda kutandika. Abagala okumpereza message ku WhatsApp enamba ejja kubeera 0752 131 oba 0393 141 olunaku lwegwe twayogera ku kintu kye bayita financial dependency ne twongera okuzuula bwe tubadde tusinga okubeera nga tulemerwa ffe ng'abantu ba wansi when it gets to financial independence. Abasinga mwakizudde nti okuliving as a pauper yet you have some money kikuyamba. Ekyokubiri okubeera nga living out with a fragility kintu kikulu nnyo. Okubeera nga sente z'olina tomala gazidiibuuda naye nga olivinga nga atalina kintu kikulu. Waliwo omukyala eyankubidde essimu olunaku lwajjo nabadde little bit busy naye
kyenzijukira wankubidde n'ogamba nti Andrew singa ebintu bino kale wabitandika mu January wabadde wejjusa ebintu bingi nnyo nenkugamba munnange Katonda amanya the right timing d ekintu ekisobola okubeerawo nze siba namaanyi. By the way, I don't have the powers. God knows exactly when and how you're going to do something. Naye the beauty about it is we have started something. Tutandise emboozi eno okuva twatandika mu November ono paka wetuli bangi abakyuse mu ngeri emu oba endala era nga njagala obbasiima ate nammwe abayize bye muyize ne mubisharinga n'abalala nammwe njagala okubeebaza. Fiona Mukasa webale kubanga kwoli nawe otuuse this early morning. Sekizivu kyewakola abasinga tebakinakitegeera. Sekizivu is a senior 6 candidate nga ali mu vacation tanagenda na ku university naye yatandikawo okukola obutiko and your business has tremendously grown on a daily basis. Omwana ono ali mu vacation ya senior 6 naye yafuba nnyo okutegeera obutiko yatandise n'obutunda. Sekizivu ali side z'ekisaasawo era obanga oli muwuliriza nga oli side z'ekisaasi obanga oli omu ku bantu abeera ku radio 4 abawuliriza program eno this early morning munoonye akomentinga nyo bamuyeyita Maxwell Boucher naye nga atandise okukola ebintu ebyenjawulo ku myaka egyo tanagenda campus naye nga ataalina bingi byatandise okukola. Kati gwe omuntu ansawuliza radio 4 this early morning njagala nkubuuze ekintu kimu kye twayogerako luli biki gwe byokoze ebyongera ku ssente zo, biki byokoze ebiddabulinga ssente zo, biki byolowooza kale ebigenda okwongera ku ssente zo. Tugenda tandikirawo leero naye nga leero nazze kukuba mikwano gyo ngenda kukulaga emikwano 10 gy'olina okwewala olunaku olwaleero. Emikwano gyo 10 nabagamba program eno tubeera beerufu nnyo sijja kubeekwekera because buno buvunaanyizibwa bwange okubalaga ebintu mulo we tugenze beyond our means ne tulivinga nga kwegamba abantu abatalina mugaso later on obulamu businziira ddala ku ebyo bye tukola ffe ng'abantu ba wansi. So emikwano gye tubeera nagyo bintu bikulu nnyo. Kwata ekitabo kyaffe ne peni otandika okuwandiika okitegedde wabula emikwano gye tulina waliwo akagamba ak'oluzungu akagamba nti a good friend is worth their gold in weight. Okitegeera nti omukwano gw'oba ofunye bwe kubanga mukwano mulungi nnyo muntu wankizo nnyo kwegamba obuzito bwe tusobola bukomparinga ku zaabu. Mu mbeera bwetyo njagala okutegeeza n'okuchallenginga nti emikwano gy'olina tugenda gezaako gitunuulira olunaku olwaleero nti gino emikwano siganye webali era bakwagala naye njagala tubakubemu torch tulabe. Certain friends you need to be careful about wane tugenda otandika olunaku olwaleero. Ntandise n'omukwano ayagala buli kaseera okugenda out. Be very careful omuntu wa wansawuliza radio for this early morning. Mukwano gwo gw'olina nga ye buli kaseera ayagala kikuba buli kaseera abuuza kimu zavugidde wa tugende wa oyo omuntu tandika omwewala tandika omwekengera tandika omwegendereza mu ngeri zonna zonna z'okola. Omuntu oyo si muntu mulungi because every time you go out ogenda kuspendinga okitegedde every time you go out ogenda kuspendinga. Let me tell you something. Emyaka nga ena emabega I think ze wakoba nabeerangawo essaawa nga mmeka nga nkomawo nnyo essaawa nga 3 gitundwawo naye nga ate nfulumira bwo because I had friends nga bo happening is their way to live. Ate obeera mu mirimu gyaffe gino egya media owulira nga okubeera out ye wava ssente gy'osanga abantu bakwa business in one or the other naye nga sinnakitegeera bulungi but every time I would go out I would spend a lot nga sente nzikozesa bulala naye nga mwatu mukyala wange ngamba kimu bw'onootegeera ky'ozyonoona ojja kutereera. Now it has been 4 years mu myaka ena gye mmaze nga sikyagenda out muganda wange byentuuseko sina nange gye nyinza bikunnyonnyola. So mukwano gwoyo nga ye buli kaseera essimu ye bwevuga ku yiyo akugamba tugende tukikube njagala osooka omusengejje essaawa zino njagala byenjogera buli gwenjogerako tandika omufumiitiriza mu bulamu bwo mukubemu ekifaananyi nti geetu buli wankubira essimu buli wendaba ku James wano we are going to happen. Omuntu oyo mwewale. Nja kugamba ekintu kimu nti omuntu bw'atyo kyasinga okukola ayinza n'okugamba nti tagenda kuspendinga nnyo nga mutambudde oba ne mufulumako ebolo gye mulaze no ayinza n'okugamba agenda kubeera awo okitegedde
n'agamba kanzijaawo tubeerawo ewuwo tunywerawo ewuwo tukole, because every time walabika aba agenda kuspendingisa. Weewale nnyo mukwano gwo nga buli kaseera buli walabika ateekwa okujjamu ssente, either directly or indirectly, nga ye buli wajja you have to spend. Oyo funa engeri gy'omuwanika ng'ambe nedda leero siriiwo ndi bize twalwazi vaawo mwewale okitegedde. Bishop Rogers nkulengedde wano we bali kubanga kwoli. Esther Kamgo, good morning. Esther agenza akwata obudde waffe badde mumutawaanya. Abali ku Facebook nja kubasaba osigale ng'osharinga post eyo eri mikwano gyo. Your friends can only understand what you're seeing about sharing debye byolaba. So mukwano gwono mwewale nnyo. Ate ng'ovudde kwekyo ayinza obutagamba tugende out naye nagamba munange tugende mu movie. Abavubuka tulina obuzibu n'okuspendinga buli kintu ekiri ku mulembe tulabika twagala tukibeeremu, ebimu bikkirize bikuliiteko. Mikwano gyo bano bagenda kujja bagambe nti kola kino na kino naye ebimu bireke bigende. Okitegedde. Elizabeth Rishows agambye ali Switzerland era ewaabwe saa ziri mwenda ez'okumakya. Okitegedde. Agambye how do I invest to increase on my savings? Awo tugenda kwogerawo nnyo nnyini ddala, but better still Elizabeth bw'ogenda ku YouTube nononya Andrew Kyamagero omuntu wa wansi, these conversations already gye ziri osobola ozinoonyaako. Mbadde nkugamba emikwano gino gye tulina. Abamu ayinza obutajja buzinagamba nti tugenda kulirawo wani nagamba tugende mu movie nga mmwe mwakikwata kikwate nti buli lwakuna muteekwa okgenda mu movie ye tebaazigulawo muntu n'alyoka abonaabona. Abantu bano beewale. Ayinza okuba tagamba kugenda ku movie naye ng'agamba buli weekend tulina okubeera ku beach, tulina okulya ekyennyanja. Bw'okifumirewo tekiba kya nnyanja. So we need to find ways of how to balance this. Ontegedde bulungi. Wetaaga osengejja emikwano gino. Kati nze kankulage emikwano gy'olina. Oyinza okuŋŋamba ne Andrew naawe tetubeereko na mikwano. Let's have a very honest conversation. Nze nabagamba ngenda baabya. Tunula mu ssimu y'omu mulimu abantu b'olina mu ssimu yo naye ng'omaze n'emyaka nga tobakubira essimu. Let us be very honest. Obalina mu ssimu y'omu ebali, but you can't give them a call. Wali weebuuziza lwaki tosobola bakubira masimu mu mwaka guno, mu mwezi guno, mu ennaku zino? Because obulamu bwina kye bayita saving. Buli ddala ly'otuukako, buli mwezi gw'otambula ne weeyongera mu maaso, buli weweekyalenjinga n'ebintu eby'enjawulo, otandika okutunuulira abantu abamu nga tebakyakugasa. Era nga ne bw'oba oyita mu ssimu yo ng'oscrollinga buuti ogamba oba kati ono mukubire ku ki, nga naawe olaba takyakugattako, nga naawe owulira ne bw'onoofuba otyo olaba talina kyakuteekako, nga ne bw'omukubira bannange yennyini yakugamba olaba onzijukidde. It means otagattako. Musawo Jojo nkulengedde, namanya Fred nakuleeba, ne Senyonga Ronnie Shafiki nkulengedde mu bali kwanga kwe muli tu sharing e post eno tujongere eri abantu abalala. Keep sharing this conversation. Abantu b'olina mu ssimu yo njagala tubeere beerufu bameka bw'okubira mwezi ku mwezi, mwezi ku mwezi. Batono. Kati abo abalala abalimu obulamu bugezaako kulaga nti kati ono yaggwako, naye gwe ng'omuntu wa wansi ogaanye. Abantu ba wansi tetufaayo kukola audit y'abantu bali mu bulamu bwaffe. Tetufaayo kutunuulira mikwano gino nti ono yaani. Okitegedde bulungi. Leero njagala nkuchallenging bino mbyogera, kwata akasimuko ogende ng'otunula mu mikwano gy'ogambe naye ddala ddala ani wano gwe nsobola okukubira essaawa zino nga ngattako leero. So emikwano egyo gye tulina nga bo buli kaseera bwe bajja mu bulamu bwo bazze kuspendingisa, ozze kuspendinga sente, ozze kuggyawo sente, abo funa engeri gy'otandika obba kuba muli biti obejjeko. Bejjeko. Because at the end of the day kino kigenda kulya. Nakugamba abantu b'omanyi leero mu myaka 10 bagenda kubaako kugamba bagenda kubaka akakwate k'olinako byogenda okukola bagenda kuba balinako akakwate. Musawo Jojo wano ku Facebook yayita Jojo naye nga ye Joan, mumanyidde kati emyaka tugenda mu myaka nga 12. Mukwano gwange n'ebyakoze mbiraba.
nange byenkoze abiraba gwe bw'otunuulira abantu b'olina leero b'obadde nabo emyaka 10 emabega ne leero w'oli mikwano gy'egyo muli murengi ki biki bye batuuseeko mu bulamu nga byankizo mu bulamu bwabwe ate naawe ng'olina shifting gears z'okoze emikwano egyo njagala tugitunuulire. Omukwano ogwokubiri bw'obeera ne mukwano gwo nga ye buli kaseera okwagala ebintu ebiri expensive mo bannanga okwagala ebintu ebyebbeeyi si kibi si kyabwa sitaani oba kaŋŋambe kyabwa katonda okwagala ebintu ebirungi ng'era bya bbeeyi kirungi naye bw'obeera ne mukwano gwo nga yayagala bintu biri expensive nga tafuddeeyo bamufuna mmeka naye nga yayagala ebintu ebiri expensive oyo naye mutunuulire nnyo. Oh, someone listening in from Abim districts. Oh my God. Awili Shen. Abim district is one of my best districts, by the way. Njagala nkubuulire omuntu oyo awuliriza kwegamba nga ye buli bw'ayagala ogenda ayagala mu bintu biri expensive byereere. Oyo muntu mwewale. Oyo si mukwano gwo. Mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. Engeri gya spending ennyo nga spendinga ku bintu ebiri expensive naawe ogenda kutendewalirwa otandika okukola byonna ebisoboka because weevu ye etandika okusika otandika n'okuwulira ng'oba toli comfortable naye waali. Oyo mwewale muganda wange because at the end of the day kigenda kulya nagambye nze ngenda kubuusa gaapu kyezitwala ssente zo kigenda kulya muganda wange. So you can choose to avoid that person. Nomugabo manyi nkwagala nnyo oli mukwano gwange nnyo naye nedda tekijja kusoboka. Ate balina obukodyo abo abantu abo bola abaspending ennyo. Ajja kugamba nedda Ando naawe totya nnyo. Nze bino mbimala jangu tugende nze nja kuteeka mu ssente. Nakugamba omuntu wa wansi luli nti omuntu akuteeka mu ssente yalina amaanyi okubuulira ki ekyokukola naki ky'otalina kukola. Ontegedde bulungi? So kitegeeza bw'anaakutwala autu nga yalina ssente yasalawo muvaawo ssaawa mmeka yasalawo mugenda kulya kwegamba ne wagamba lya byonna by'oyagala akubuuza nnyo odalinze ki kitegeeza ne by'ogenda okwodalinga abirinako enkizo. You don't have your freedom. Katukkiriza kubeera mu mbeera eyo naawe buuka. Bw'aba ayagala nnyo okuspendinga ennyo nga yayagala kuspendinga ku bintu biri expensive oyo mukwano gwo beera ne mukwano gwo nga wai nina mukwano gwange kyamagero yaspendinga ku bya bbeeyi n'omanya nti gyali naye tomuliraana nnyo. Kale kyosobola omukolako mubuuze naye wai sente gwe zospendinga ozijjawa gezaako omubuuze kuba nagamba omuntu wa wansi beera mu kujjukujju manya sente zijja zitya era bwe zijja nzikozesa ntya. Abali ku Facebook mbagadde nnyo mwebale kusigala nga musharinga conversation eno tujongereyo abantu bategeere mikwano gyammwe bategeere lwaki omulembe guno ssente tetulina zidibuuda naddala ffe abantu ba wansi. Okitegedde bulungi? Mukwano gwono bw'abanga yaspendinga nnyo ssente nga buli kaseera ayagala bintu biri luxurious kwegamba buli kaseera ayagala akulage nti ye yatambula yagenda ku vacation ez'enjawulo yagenda e Dubai yazungira eno muganda wange mubuuze naye gwe ssente ozijja wa bulaadi. Bw'anaabeera mwerufu nga ssente zazikola ng'era ddala bwazijja weerufu kangeze nti alina bizinesi gye yazuula bannayuganda gye batannazuulanga emwa kiralu giyige eyo giyige naye ate bw'ogiyiga genda ne mentalite yaffe eri omuntu wa wansi nti tulivinga fragli kwagamba tulivinga nga abatalina bw'otuuka ssente n'oziraba nga gye ziri nnyingi gwe tofuba nnyo okulaba nti osembera mu ngeri gya spendinga mu ssente nedda gwe yingirayo tandika okukola bizinesi oyo naye gikwate kwagamba ssente zikwate empola ssente mugenyi ssente gikwate ng'omukyala oba omwami gwe wandyagadde tokkiriza buli omu mukwatakwatako nedda. Abantu abasinga abavubuka abali mu mulembe gwaffe nga balina ssente nnyingi nga bazispendinga nga bwenjogera bwentyo munnange ebazijja si walungi ekyo sijja kirumamu. Abamu batrafikinga njaga ate abalala bali mu kwetunda nze nabagamba nja byogera nkyawe
naye ngenda gezaako kubuusa paka wonootuuka n'ogamba okay, now I am financially literate, I can go ahead and do business. Okitegedde bulungi? Ebyo ebintu bwe tuba tetufuddeeyo bikola, bwe tuba tetwewaliriza kubikola, tugenda funa obuzibu. Buli lunaku njagala omuntu wa wansi weekube mu ttooki ogambe emikwano gyange kyaba neetoolodde. No, ekintu ekyangu, just look at your phone. Kwata essimu y'essaawa zino awuliza Radio 4 oba ndabano ku Facebook Live. Tunula mu mikwano gyo. Start scrolling through your phone. Oŋŋambe nti egyo emikwano gyo gyonna omwaka guno gwonna obadde obakubira amasimu. Okuvira ddala ku amasimu gatuyamba gaba arranginga. Olina bw'obadde tokubira okumala emyaka ena naye ng'ali mu ssimu yo. Omuntu wa wansi abo lwaki obeeriraanya? So bw'obeera ne mukwano gwo nga spendinga nnyo module eyo nga sente totegera waazijja, buuka. Naddala abakyala bulaba mukwano gwo nga yaasireyinga nnyo naye nga bizinesi zaakola tozitegeera. Kakasa waliwo omuntu amuteekamu ssente. Kino nakibagamba, teri muntu akuteekamu ssente nga tasuubira magoba. Bw'obeera omukyala nga waliwo omusajja akutaddemu ssente ez'amaanyi, gaana kkiriza either agenda kukozesa oba ateekwa okuzaalamu omwana atambule akola ebiddako. Abo weebali. Waliwo n'abasajja ab'amaanyi abalina ssente naye nga ssente zaabwe ziriko ebikoligo ng'alina ozeeyambulira mu bantu. Ebyo temubimanyi. Owoza kimu kiddadi kirina ssente, my friend, omwoyo gw'otandika ogusiba mu bintu by'otategeera. Kyandibadde kya ssanyu nnyo singa okola ssente zo n'ogamba kantandika okukola bizinesi ez'enjawulo nfune ssente nga yange. Omuntu wa wansi ekyo kigenda kukuyamba nnyo. Gwe muvubuka awuliriza puroguramu eno, lekeraawo okuyaayaanira bimmami. Kinze wabula nseeganye nenfuna kishuga mami wano ngenda kuba nkimaze. Nga bw'okimanyi nti kishuga mami kigenda kunoonya omuvubuka omulala ow'amaanyi gwe ng'oweddeko kyekiddako. So let us not look at short-lived approaches. Tukole. Noonya emikwano egigwa mu ttuluba eryo. So oyo omuntu aspending ennyo nga ye buli kaseera akikuba tandika omuoditinga gwe sente ozijja wa. Okay, bw'oba ozifuna nga bizinesi njerufu njiyingira ntya? Be very cunning. Nze sigenda kkiriza mulembe gwange kuseerera kugwa mu bintu bya kisirusiru nga wendi I'm going to play my part, ngenda kubyogerako naye buvunaanyizibwa bwo naawe okukola ebyo bye twogerako wano obikyuse. Ow'omukwano ow'okusatu gw'olina okwekengera nga buli kaseera bw'oyogera naye agamba we need to catch up. Ekigambo catch up mu mulembe guno gwe tulina kitegeeza kuspendinga ssente omuntu wa wansi. Omuntu agamba we need to catch up, mugambo waye nkyalire ewaka. Kale kajje ewaka munyumizaawo mufumbire kamere munyumye. Bino ebintu by'okgenda ennyo mu restaurant ne tunywa coffee buli kaseera because our generation okubeera ennyo mu coffee. Ugandans we live like Italians, research bw'alaga. Because our weather is good, restaurants nungi, amasimu mulina ag'amaanyi, buli wogenda okuyagala ensi etegeere, buli wogenze mu kifo oyagala ensi etegeere. Kati tulina pressures ezo naddala abavubuka. Muganda wange tokkiriza pressures ezo zikukwata. So bwagamba let's catch up next time, mugambe tujja kubeera wuwo tujja kuba wange. Tetudda mu restaurant. Funa engeri gy'ospendinga mu ssente nga togenda kudiibuda. Emikwano gino gitumalako nnyo ssente. Okitegedde? Ate bw'oba ogenze ne mukwano gwo out, mugambe mu splitting cost, buli omu asasula emmere ye. Kati gwe kyengezako kulaga bw'onoomanya nti buli wengenda out nga tuli ne Moze, nga tuli ne Ken, nga tuli n'ani, spending emitwalo egitaka wansi wa mitwalo 5, tojja kuzunga nnyo. Kye nagambye yesterday, the 30-day rule, challenge eyo njagala tugikola abantu ba wansi. Ngenda gibajjukizanga buli lunaku. Write something you want to spend on today. Naye njagala holding appetite y'okukigula oba appetite y'okukikola ogikwatire okumala ennaku 3 olabe oba ekyali valid. Kati mukwano gwo abagamba buli kaseera we need to catch up. Gwe kiwandiika omugambe ogenda kumpaayo ennaku 30. Nina bye ndiko naye bwe tunaayita mu nnaku 3 I see if I can still come through. Mu nnaku 3 bw'onootunulira ddala okumumiitinga kirina kye kigenda okwongerako
oba kina kyekigenda okutoolako obale. Bwe kiba kyaggula kintu weebuuze nti ennaku 3 emabega nali njagala ggula essimu bweti ne wayisewo ennaku 30 ngenzo kizuula ng'ekyamazima bwe mbeera ne tekino yange WhatsApp kweri, Instagram kweri, Facebook kweri, nfaaki ezo pressure ez'okubeera nti buli simu ezzeeyo ey'omulembe gw'olina obeera nayo. Bannange essimu ze mulina za bukadde naye mulina investment zenkana ki? Investment ze tulina zenkana ki? Tuyaayana nnyo eno eyakafuluma eno latest n'otunuulira ebiboozi. Ebyo ebintu nze binnyiiza nnyo ng'omuntu wa wansi era omuvubuka ow'omulembe guno. Why? Because manyi mu maaso waliyo akateebe naye omulembe gwaffe kwagamba tuzibe malidaadi atuzibye nnyo amaaso nti tetulaba kiddako. Tuli ku latest phone, tuli ku latest gadget, naye ng'olina investment kyeyingiza ssente ezo. If you have an investment eyingiza ssente ezo, well and good, because that's a reward. Ogenda gamba ngenda kusavinga for this long njigule sikulinaako tabbu. Ne bw'oba tolina investment eyingiza ssente ziwera kangeze nti buli lunaku oyingiza emitwalo 2 oba buli mwezi osobola okusavinga gwe ng'omuntu emitwalo egisukka mu 2, essimu ey'obukadde obunamukulu okwata yaki kiki ekigenda mu maaso bannange? Kwegamba nze sitegera kigenda mu maaso. Mukwano gwange Eddamali Matovu mulengedde wano Mama Kabitali live ata watching okuva eri United States obali kwanga kwoli. Moses Blessed wamala nkulabe naawe kwoli okitegedde. Njagala mbategeeze, njagala otandika okwekuba mu ttooki. Saagala muntu wa wansi otandike ku spendinga ssente nga tezigwa kwegamba mu nfunayo. Mbalaba wano nga mukompiitinga bw'ofuna iPhone eri latest n'ogissa ku mukutu n'ogamba naye bannange ffe abaategeera ffe abaliko. Munnange mmwe abaliko, naye waliwo omuntu wa wansi asirisa asevinga, waliwo omuntu wa wansi asirisa investinga, waliwo omuntu wa wansi asirisa agula obutakataka obw'enjawulo oba atadde ssente ze mu buboodabooda oba mu ka restaurant oba mu taxi. Mu myaka 10 ogenda kuba tokyasobola mmukwata. Okusireyinga musireyinge okubya mubiri n'enkubuulira mu myaka 10 ogenda kuba tokyasobola kukompitinga na muntu oli. So omuntu wa wansi nziramu okubuuza mukwano gw'okyo oyo gw'olina akuchallenge ng'otuuka ku ebyo. Okitegedde bulungi? Muntu kyakkubira essimu n'agamba wano waliwo ddiiru, n'agamba wano waliwo ddiiru. Mukwano gwange Eddamali oyo amanyi okunkula n'agamba Andrew kati omuzannyo guli bwe guti. N'agamba okay kaneetereze mbe nga ntula in that direction. Mikwano gyo emeka egikkubira ne gigamba ekiriwo kye kino. Oba bakukubira kubuuza kapapula omuyindi wamukubye sinnamukuba kwagamba gwe mboozi yammwe etambulira awo. Egyo gye mikwano gy'olina, wegendereza emikwano bwe gityo. Abakyala njagala babuusa mwegendereza omukwano ogwagala ennyo okushopinga nga kwegamba yo okushopinga ndwadde abeera naawo n'agyewaaniramu. Ye buli wabeera awo awulira ayagala kijjaji kimukkiriza kugenda ku shoppinga nga ye findinga pride mu ekyo. Oyo mwewale ekintu kyonna ekikuggyako ssente nagamba omuntu wa wansi ngenda gezaako kikulaga okusalawo kubeere wuwo, okusomozebwa kubeere wuwo. Abantu abo ogenda bakendeeza otya? Abantu abo ogenda babuusa otyo bagale nemwe mbabuulire ekigenda mu maaso sigenda kusobola. Abali ku Facebook nja kubasaba musigale nga musharinga conversation eno. Share this link to your friends and family. Mbalengera no Mpaji Rema nkulabye Ashinat Shafik Semakula nkulengedde kolina woli live emboze no tsegenga tugisharinga. Ngenda kumulamu naye bwenkoma ogenda kunkubira ku simu 0752 10 oba 03 What kind of friends do we have? Abantu ba wansi Chimanyi nti Rihanna amanyega amatuufu ye Robin. Olulimi kyakulwanyisa ekiri creative. Naye ng'abantu tulukozesa nnyo mu byekwaso
n'obusongasonga lwaki tetukola ebyo ebireeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Nakati essaawa eno wendi nsula bweru era kati ge maziga geekaaba. I'm at university, second year, but now as I'm speaking right now, my education has stopped because I have no place where to get the money. Kati no, do the extra repetition, run the extra mile, go the extra round, make the right choices and give it your full measure. Omuntu awansi live. Tutandise. Twatandise deranga tuli live ku Radio 4 ensunsuzi abali ku Facebook genda ku Radio 4 Uganda. Like that page, share this conversation to your friends and family. Bategeze nti omuntu wa wansi yatandise dali live. Era nga nze Andrew Chamagero nga sigenda kukkiriza bintu bino kugenda maaso nga ndaba. This is my contribution to my generation. Kati bw'obanga oli mulembe gwange ngera owuliriza ebintu bino ngenda kusaba okole ebyo bye tukkaanyaako wano ng'abantu ba wansi. Ekyasooka twagamba mbu tuteekwa okuwandiika ebintu bye tugenda okukola everyday. That is one. Financial intelligence kintu kikulu nnyo okubeera nga kwegamba ensimbi ogiraba. Financial literacy. Ngenda kuba ekintu ky'ensimbi paka gye kinaakoma. Emikwano n'ab'eŋŋanda ekyo nabagamba ngenda byogerako paka gye tunagguka. Okitegedde ekintu ekyo? So njaga tusigale nga tutambulira mu mbeera etambulako bw'etyo. Emikwano egyagala ennyo okushoppinga si mikulu nnyo. Ate ekirala kati waliwo emikwano, waliwo abaana nga bo baakula n'abazadde nga baabategekera. Kati gwe kawuuki gye wakulira ewammwe ekyannamukaaka embeera ya njawulo. Ne Katonda akuyambye ofunya mikwano gyo gino egirina abazadde abaakolamu, oba eno mu luzungu bayita the trust fund babies, nga baamukolera trust fund sente ze lwe baamuzaala we bati nga sente zaatandikirawo okugwayo, nga muwala wange Kabiite nga sente zaatandikirawo okugwayo nga ye baamusevingira dda. Kakati abo abaana babeera nga mikwano gyo engeri gye balabamu ebintu ya njawulo. Ekisooka baakyejo kyayoya kyafuna agamba oh my god ndowooza kaŋŋendeko Malibu this weekend n'agenda. Bw'obeera n'abaana mikwano gyo nga bali mu ttuliba eryo babeere just mikwano gyo, tokkiriza engeri gye basaasaanyamu ssente okukuwaliriza okutandika ogisaasaanya mu mbeera bw'etyo. Tokikkiriza ekyo. Abo abantu beewale babeere mikwano gyo naye beerako w'obakomya tobakkiriza kusembera nnyo because kigenda ku affectinga bubi nnyo nnyo. So funa engeri gy'oba balansi ng'omanye nti walina mukwano gwange oyo ewaabwe balinamu bo kugamba baakola dda ne tokkiriza kusembera nnyo we bali. Ate gwe awuliza Radio 4 ng'oli ku mawanga wagenda kuba kyeyo, oli US, oli Abu Dhabi, oli Kuwait, oliwa manye ennaku yo ne ssente zo. Bwe mukomawo wano e Uganda abantu balina engeri gye baagala obbasuusuuta ennyo. Kambabuuse buli munnauganda asigadde wano nga tali Bulaaya nga tagendangako ku kyeyo, buli waakulaba aba ayagala kukuula. Nothing more. I'm going to be as blunt as I can be. Bwe bakulaba ng'okomyewo ekisooka bagenda kutomeza mu ddiiro embi because bo baagala kufuna mu bagamba nina omuuje yakava Dubai, yakava Abu Dhabi, yakava Kuwait, yakava Jordan, alinamu. Kati ate nawe owulira nga engeri gy'okomya owulira oyagala ospending olage mbu olinamu. Muganda wange komawo ne ssente zo sirika beera nga ataddanga. Omuntu ne wakubira essimu nagowe ninga yakulabye Esther wakomyewo mugambe nedda shanga nazze ddi. Bwakubira essimu togikwata gireke ku roaming sigala eno ku WhatsApp gy'oba onyumiza nabo. Weweemu ebbanga ng'okola research ku byogenda okuteeka mu ssente. Abantu abali e Uganda nga bave nga kwegamba babalinze mu abava e Bulaaya mukomewo babalinda bajjamu kajja tebakulimba nze sigenda biisa wala nabagamba mujja kunkyawa naye ngenda babuulira mulo. So mikwano gyo gino gy'odiringa nagyo nga waakadda abantu abo babaagala mulina. So tandika obbatunuulira basengejje tomala gagwa mu gaapu zaabwe omuntu wa wansi. Okitegedde beera mugezi. Kati ate mugenda ne mubeera ebweru nammwe ne mulowooza muli bakitalo okomawo wano ate munanga abambala zijjampa ez'amaanyi abambala engato ez'amaanyi. Kwegamba tulina amalala ago ge tujja nago nga twakava ebweru. Nange bwe nali munnange nga naakava e UK n'Amerika nga ŋŋambwako nze
oluzungu nga njogera lw'amaanyi luli nga nkugamba ndaba sikyajja mu society ya Uganda. Bino ebiyaayi biba birinda bikozesa ago amalala gennyini g'olina ne bitandika okujjamu ssente. So beera mu buufu tandika olaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Abava e Bulaaya abali mu kukola abaana bali mu nsi ez'enjawulo nga bagenda kunoonya ssente. Njagala ssente ezo nga bw'ozirwanira zifuna naye ng'ejjo ozisipendinge bw'otyo n'emikwano nnyo gy'odiringa nagyo gibere bwe gityo. Abo abantu beegendereze nnyo. Ate mikwano gye nagyo olina okwegendereza. Buli wobeera ne mukwano gwo nga tategeera ssente, bannange muyinza okugamba lwaki Andrew yeesibye ku ssente. Ssente weewali buli kimu. Bw'oba totegedde maanyi ga ssente togenda kutegeera bulamu. Togenda kutegeera bulamu bwe butambula. So obeera ne mukwano gwo nga tategeera ssente nga ye ssente azijajamya nga ebazimuwadde aziragajjaira nga ebazimuwadde bw'azisipendi. Muganda wange oyo muntu tandika omwekengera. Otandike n'ogenda ng'omwesalako mu mpola mpola. Tunuula mu mikwano gyo leero ombulire mukwano gwo kyakugasseko omwaka guno bukyanga gutandika. Either mu mboozi mu kumanya n'okutegeera oba nga akututte mu misomo egigenda okukubangula otunula direction ekuzimba. Siganyi waliwo mikwano gyaffe gye tubeera nabo nga bo tuliwo basekerera busekereze nga bo obulamu obwabwe bwagaana ng'ensi tagiraba nga bwe tugiraba. Olunaku lumuyitako tubeera n'essaawa 24 naye nga ye talina kyalukoze mu. We all have 24 hours a day. But how do you use your time, my friend? Obulamu bwo bukozesa otya? Obudde bwo obutambuza otya? Otegedde ekintu ekyo? Mwabali mu up country abawuliza Radio 4 ng'oli ku Facebook naye nga you're listening in from up country. Buli wamuveeyo mu up country ne mudda mu Kampala bakugamba kimu let's catch up. Because bamanyi okolera NGO bamanyi olinamu. Bw'oba tokolera mu vicinity ya kibuga Kampala njagala nkutegeeze buli akubira essimu ayagala kujja mu ssente muganda wange buuka. Ne bw'abanga wa mu Kampala wana buli wakunoonya manya alina kyayagala okujjako. I want to challenge you, my friend. Tandika okubeera ne lenzi ez'enjawulo ng'otunuulira mikwano gy'egyo. Bw'aba kubira kutandika bizinensi mubeko we mweyongera oyo mubeereko, oyo tomuvaako, oyo afuuke muganda wo. Because alaba ekijja mu maaso. Ne bw'otandika okubeera n'embeera zino ez'ekisirusiru, you're competing against people. Ata nonsense. Omuntu wa wansi tandika okompitinga nawe wekka. Mu myaka 10 okuva leero kiki kyogenda okulaga nti kino kye nakola? Katonda atuyambye tutandise n'ekyasa kye tusobola okugamba nti in 10 years I did this. Tutandise ne 2020 kati by 2030 onooba okoze eki? By 2025 onooba otuuseewa? Investment kizo otandisewo ne mikwano gyo nga zibireeta ssente? Oba muli mu mbeera zezimu? Abantu balowooza bukye bagenda kulwanyisa COVID. Abantu banoonya ssente kwegamba innovation kize bakola. Banoonya platform kyezigenda okufandinga projects zaabwe ez'enjawulo. Banoonya baani abalina ssente bafuba okulaba nti bazibaane bazikozesa bulungi ne bayinvestinga. Gw'oli mu mboozi ezitakuyamba mbwakonkalya. Ezo endowooza ez'ekipumbaavu ezo abavubuka tutte nze nabagambye ngenda bawebukira paka nga tukyuseeko. It hurts to see your generation sliding into poverty ate ng'okyasobola obbagamba kati nze ngenda bagamba. Si nze alina ennyo naye ntandise okubaako bye ndaba. Kati sigenda balekerera nze ngenda byogera paka etunejjayo mu mbeera gye tulimu. What are we doing? Ki kye tukola? Mboozi ki ezituzimba? Emikwano gyegyo gy'omiitinga nagyo abalenzi obugamba nti I'm with my boys. Mwogera ku ki ekireeta business? Mwogera ki ekireeta ssente? Sagujja nkulabye oli Sembabula webale kubanga okola eryo ettaka ggimu nnyo ku business. Oluguudo lwammwe baalukola. Naye business si gy'oyisa ku luguudo olwo at least etuuke mu Masaka. Ebyo ebintu bikulu omuntu wa wansi emikwano egyo njaga tandika ogikuba mulenzi. Leero ku makya njagala otandika otunuulira mikwano gyo either ku mirimu oba wonna wowangalira weebuuze mukwano gw'oyo akugattako ki?
ayinza okuba bambi nga talina nnyo ssente naye ng'ebirowoozo byakuba bikutwala mu maaso. Ayinza okuba nga talina nnyo birowoozo birungi naye ng'alina contacts nga bw'oba ozitapinzeemu olina engeri gye webbulula gwe ng'omuntu wa wansi. Tunuulira mikwano gyo leero otandika ojja auditinga. Start to audit your friends. What value addition do they bring to you? Nze mbabuulidde mujja kunkyawa bukyayi naye nze njagala mbabuulire baagala ayina. Bw'oba tolina mukwano omwavu ayagalwa nnyina. So mikwano gyo gy'olina tandika ogitunuulira olabe nti ddala bano basaanidde okubeera mikwano gyange, bano bangattako, bano balina bye banteeka, bano bannyongerayo, bano bagatta ku vision ku ekyo kye njagala okuba mu bulamu. Bw'oba oyagala kubeera makanika ow'amaanyi mikwano gyo ki gy'olina bali kugamba mu galaji ez'enjawulo ng'ate nabo balina kye bakwongerako. Ogende oyige. Mikwano gyo kyegye ku challenge nzigamba ddayo osome kino. Ne bagamba wano waliwo opportunity genda osome. Wano waliwo opportunity yingirawo ono omuntu ajja kuyamba mukubire. Abo balina oba buli kaseera bakubira bakuggyako ssente. Ebyo ebintu njaga tandika byewala. Abantu abo njaga tandika bakuba mu ttooki omuntu wange wa wansi buuka. 0752103 oba 0393104 ate nga n'abali ku Facebook ngenda kuba nsoma messages zammwe ez'enjawulo ku nsonga eno. Program omuntu wa wansi live wano ku Facebook mbalaba kwe muli nnyo bangi ate nga tuli live wano ku Radio 4 Ensunsuzi Best in Ntinda okwongera okusaasaanya enjiri eno ey'omuntu wa wansi okwekkiririzaamu n'okutunuulira omuntu amuliraanye. Slogan yaffe egamba let's evolve naye weeyubudde otya? How are you evolving? That's a question I want to put to you. How are you evolving? Alright, ntandise osoma no ku messages ez'enjawulo. Lillian Lynn White mama amannya gali wano. Alright, Linia Gambia, you're very right, Chamagero. We get tired of Bagalayina type of people. Thanks for the constructive programming. Ateye Kama Ocean Zagambia, this is an eye-opener. Netwe Ambuka Gurawo, Senyonga, Paula Agami, Ntokuta, Warumaka, Nkwatewo, Anchawe, Nesi Jakusirika. Ateyo Nagami, and wow, I'm blessed this morning program. I didn't know it happens. Now you know. Share with your friends. Ateye Joakim Mujisha Gambia. Thanks, Andrew, for these inspirational words. My friend put them in practice. That's all I can say. Chita Tagola Gambia, after 1 year, they don't call you again. Echochikuru. Moses Blessed Wamala Gambia, Batuana Nyunga Ngatwakade. Ayayayaya, Omugaga Zay, Omugaga Rabisi, Omugaga, hey, Obamanyigwe, Baba Basibu Nyo. Mobidu Samuel Agambia, thanks for the show. Nagaman, stop buying expensive things. Unless you go be saving a day. Ojakpo ino buzibu. Ateye Awili Shani Agambia nti Ali live Mwabim district. Agambia, since I work up country Andrew, I realized what friends are when they called me Ngandi Mukampala. Bagamba, let's catch up without adding any value to me. Ochitegede Abu Ebali Nyobanji Moses Agambia, if you spend more than you earn, please check yourself before it's too late. This program came in the right time. It's time to wake up. Thanks so much, Andrew. Wewe Kwanga Kodi. Damali Matova Gambia, I almost missed, but I'm watching from USA. Thanks for the development program. Wewe Kwanga Kodi. Christine Nakato, nawe Nkulenge Dewano. Wewe Kwanga Kodi. Kubesimu 0 Musambu Tano Biri. Kumi asadmwemu 03 oba 07 kumi anamwemu 0 nya. Radio 4. Oh, onabuseko. Kubesimu eyo 0752 kumi asadmwemu 03 oba 07 kumi anamwemu 0 nya. Mikwano mbuulire gwogitegedde otya? Radio 4. Nonabuseeko. Well, kyenyinza obbategeeza nti enkubayo wabweru ekyafudde emba nnyo nnyingi nnyo nnyini ddala nenja kukubiriza nti omuntu wa wansi tekulimba. Zukuka. Radio 4. Hello, good morning. Wanji nyabo. Bannanga ate avuddeko abadde ankuba kaama. Mukwano sikulidde osobola okuddamu n'okuba ne twogera. Radio 4. Andrew. Sebo. Mwana byoyogera byebyo naye katugezeeko. Ago ge maanyi ani ono?
Onasani na shuga entebe. Hassan mwebale kubanga kwoli ali saidize ntebe awo. Mwebale kubanga kwe muli mwebale mukubanga mukola ne mikwano gino jenjaga tukube mu torch Radio 4. Yamagero. Sebo. Mwebale kuwereza jajja. Nawo kubaka anyonero sinziddewa. Mawejje pada omuntu wa wansi ndi mbalala kasenge. Sabula mawejje. Kakati nze kyenjize kyamagero. Emikwano egitazimba. Lwaki ogyessaako buli mwaka? Ate omanya. Ekirala kyoyogedde. Lwaki osevinga essimu yo ey'omuntu n'ogisa mu ssimu yo n'amala emyezi 10 takubidde? Nze ondaba nvuga mmotoka zino ezitambuza omusenyu. Naye oli wamala emyezi 2 nga sirabye ka contact kendi leetayo kino. Ng'oyo mu brokinga oyo taba kyali wange. Ng'okola ebiddako. Ebirala ago ge maanyi nkusibudde. Okay, mawejje pade alisaidize gayazeyo. One on Facebook, Pius in Wamanyagame. It's my first time to attend this program, but it's very interesting, constructive. Thanks, Andrew. I won't miss this program again. Abakube simu 0752 sadumwemu 0703 obenga okube simu eyo tubenga twoyongera okunya ku nsonga y'emikwano. Radio 4 bannange mukulu nedda bannange bw'oba okuba amasimu nyamba ova wali radio amatu gange ngeetaaga tuyambagane. Kindly get away from your radio if you're giving me a call. Let's get twogera. Where's the WhatsApp one eno munjogera ye yagambye nti okay, let me just use the phone. Abakuba amasimu mugenda kuyita ku simu ezo mukube naye nga va awali essimu yo because feedback gye manfuna mu matu ebera very heavy ate inengeri gens training so nange nkyayagala amatu gange nga malamu. Alright, onagambye good morning Andrew, my name is Valerie, I'm in Shema district. Nze najja kuba kyeyene Shema ne Brado inengeri gyombuusizza mikwano gyange nakole no NGO bwe naddayo ne bangamba ngula akataka nagula mpewo ate ne bangamba nabo tebamanya. Radio 4 Wanawe balikuweleza. Ani ono? Nze Katumba ekireka. Katumba oye? Oye. Okay, Katumba kikyoyiza ku mikwano okusinga? Emikwano? Nimba emikwano egikuwera okuzimba naye mwana emikwano egikuyiwayo obuzigi. Okay. Ayina mukwano gwange ne muteresa akasente kange. Yanjiwayo nadduka nazintoja ng'abiri. Bambi. Sorry Katumba, oyo ye mukwano gwe batweya Moba Radio 4. Anduka kyamagero. Sebo. Wawansi obango likira walayi. Anyonero osinziddewa. Manya dange nsema jamu mu Zimbabwe Revenue Tax Factory wonte natenga mvute walayi nze project team nayo talent eriko. Kati anduka kyamagero. Kusitenze mikwano. Emikwano jukale bambi. Egimu gikubirawo kukuja kanyama. Leo oberanga mu buzibu ng'obwo. Tebajja. Kituufu. Yasobola kujja kubeererawo ate nga gobabeererawo ate olutomulasa tayinakuddiza. Awe basinga okulumiza webale kubanga kwoli nnyo ali saidize mukono awe mbalala kasenge rather mukono saidize wantoni awe webale kubanga nawe kwoli walwana ku Facebook aweereza message bamuyise Kama Oceans agambye I was once a victim of friends bagala alina but it's over now. Experience is the best teacher always. God bless you and bless my hustle. Absolutely. Netwera nina manya Nimanya David agambye thanks so much Mr. Andrew all my name messages are muziduka agambye for inspiring information man, especially the youth who are waiting for new government coming not to learn to save with what they have now. Echochukuru on Chotaite Hussein agambye thank you so much for the program. It has come at the right time because it's time to be constructive. I've been in a challenging moment of COVID-19 where your friend is discovered, so thanks for the program Bambi. Webale kubanga kuolizweze dakika 5 zakaita kusawa 11 encha ya lero nkubuuze emikwano gwo gitegedde otya. Radio 4. Hello. Sebo. Hello nkukute anyonero osinziddewa. Hello. Oh no.
Bambi, I missed you there. Neka tusabe nti ojja kusigala ng'oyita mu 0752 rather 10 oba 0793 abali Abu Dhabi abali ku kyeya bakola njagala bakubiriza mu buuke bano abantu baba bagabajjako sente zammwe. Radio 4 ono wabulo David Kifumba. Kisangibwawo ekyo eno ku Shimoni nga mukira mukira mundeeyo gye bazimba Shimoni eno. Sabula ssebo emikwano gitegedde otya? Bakyali mwana bakyali tebabeerawo batono nnyo abakubeererawo. Waliwo omukono gwe babeeta Faizo Makumbi nasomanga naye Obi mwana agayo yatera okumbeereramu ago ge maanyi atera abeerewo era awangaale. Okay, oyo ye bw'atyo ye mukwano gwe gw'amanya mubeereddewo for all these years. Gwe tandika okuba mu bantu bano tooki nabagambye ogenda kwewuunya abantu abatuufu b'olina mu bulamu bwo nga mikwano gyo. Tandika obbakuba mu tooki batunuulemu essaawa zino tunula mu ssimu yo bw'oba ogiscrollinga wansi ogenda kwewuunya olabe mikwano gyo kiddala emituufu egibadde nga ddala gikubeererawo nga bategeera what you about. So emikwano gino gye nkugambye bye bimu ku bintu ebikusibidde mu bwavu, bye bimu ku bintu ebikusibidde mu kubeera nga tolina financial independence nga gwe buli kaseera obeera back and forth. Jojo agambye Jojo Nakas agambye nti may God reward you abundantly because they are real talks we missed. Thanks for beginning rather bringing it to light daily. Fragility for life buli kaseera spending a sente nga atalina. Joakim yagambye thanks for this developmental program ye bw'atyo bwe yakirabye ate tukiira no wansi. Christina Shans agambye I've learned to revise the friends I have. Absolutely. Ono agambye bamuyise Jim PS agambye nti Andrew K, I have followed you since Galaxy. Now I'm here with you again live from Onali Abu Dhabi. Wabali kubanga nawe kuolinga uliza Radio 4 ensunsuzi ensonga za muntu wa wansi tweyambye tutya. How do we realign our dreams okulaba nti tufune ekyo kye twandyetaaze mu bulamu. Radio 4 okay ono naye abuuseeko. Njagala okwebaza mmwe mwenna ababeera ku YouTube n'ogenda n'onoonya Andrew Kyamagero. Bw'obanga emboozi eno leero gwe gusoose gisanga genda ku YouTube onoonye Andrew Kyamagero omuntu wa wansi. Eyo channel buli mboozi gye twogedde okuva eri emabega gyeri, buli mboozi gyeri genda yo otandika ogitegeera. Kyakubiri njagala gwe kennyini otandika okubeerawo n'ekikoosi ky'abantu bo mu kifo mw'obeera, mikwano gyo mw'obeera obagambe waayi waliwo programu yaffe eno ya muntu wa wansi ebeera ku Radio 4 oba ebeera ku Facebook every morning. Mikwano gyo batandika okubeera nga bali a part of this. Let's build a fraternity nga ffe tugenda okweyamba. Emisomo egijja mu maaso awe egigenda otubangula mu byensimbi na bukya bwe tubeerawo mu mbeera nga tetujjaajamya ssente babe nga mwebali. So nja kukubiriza gwe kennyini otandike akabondo k'abavubuka oba akamikwano gyo wookolera mu kitundu mw'obeera abategeera ensonga zino ensonga nkulu, nsonga za bulamu, nsonga za byansimbi, nsonga za bulamu at a bigger scale. Tokkiriza kusigala mabega. Let's not leave anyone behind. Kyotegedde kitegeeza omulala. So nja kusaba osharinga posts zino ku Facebook y'enjawulo n'etokomu okwo mukwano gwo mukubira omugambe ku 11 okumakya waliwo programu eno weetaaga ogiwulirize. Mikwano gy'abategeera bajja wulira, abatategeera bintu bino tebajja wulira. Si buli mukwano gwo nti agenda kutegeera magnitude kwotegeredde ekintu w'okitegedde. Abamu kibatwalira ebbanga, abamu bali mu bulamu obw'okuseeyeya nga tajja tegeera nti no programu emugasa leero naye nga gwe kugasa, naye gwe kulo buvunaanyizibwa bumugambe nti kino kyatujjidde mu kaseera tusinga okyetaagira. Okitegedde ziwe za 5:05 izakayita ku ssaawa 11 enkya ya leero. Nja kukubiriza genda ku Facebook noonya Radio 4 Uganda, like that page, share this conversation. Neetokomaawo noonya page ya Andrew Kyamagero ku Facebook eri verified eriko blue tick. Ogenda ogifollowinge ompereza ebibuuzo byonna by'olina. Ebimu nsobola obyanukula, abamu abankubira amasimu ngaanukula, abaweereza WhatsApp tufunenge gye twogera, naye nga njagala okukyalenjinga nkubuuza ekintu kimu. What is your why? Lwaki weetaaga osevinga ennyo? Lwaki weetaaga okuoditinga mikwano gyo? Lwaki weetaaga okukola ennyo? Ekyo ekibuuzo njagala okyebuuze. What is your why leero?
era nenkujjukiza nga maliriza kwata akatabo kaffe ke twagamba kowandiika mu byogenda okukola everyday kye bayita to do list njagala obiwandiike gamba bino bye ŋŋenda okukola leero 3 bino bye bigenda okudrivinga paka ng'omwezi guweddeko nga kigwira ddala mu program yo oba mu mission yo oba mu vision yo ey'omwaka oba ey'emyaka 10 oba ey'emyaka 5 egijja mu maaso. Write them down my friend, write them down. Ebintu 3 byogenda okukola olunaku olwaleero nga it's patent for you to make sure nti obi delivering. Nga maliriza Willie Shan ku Facebook agambye, I've always been there for my friends in their most needs and they know that I always come through, but whenever I'm in need none of them comes through. Thank you so much. It's an eye-opener. Ate Esther Kamgagami Ntibambi, thanks so much. I wish everyone could just listen to this. Esther, it's your job to send this conversation to them. Babenga nabo basobola ogitegeera. Ziweza 5-7 ezagenda kusawe 11 ya leero. Programs enda nyingi zijja. Njagala okwagaliza olunaku olulungi. But as you start the day, as you start the day omuntu wa wansi, write the 3 things byogenda okukola olunaku olwaleero and believe in yourself. You're bigger than you think, you're stronger than what you think, and above all, you're unique. Mukama abankuumire. Olulimi kyakulwanyisa ekiri creative. Naye ng'abantu tulukozesa nnyo mu byekwaso n'obusongasonga lwaki tetukola ebyo ebireeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Nakati essaawa eno wendi nsula bwe